gwe munnange wenna atugoberera ku Canon Media Uganda nkwanirizaako olunaku olwaleero ziri ennaku z'omwezi 27 omwezi guno ogwa mukulukusa bitungotungo omwaka 2024 nze akubuuzaako nze Yosefu Sebagala Kaasokampanga era ng'olunaku olwaleero nkoze ne munnange muzzukulu wa Mutasingwa omuzirambwa mulindwa Buruhani Munnagomba nange nkulamusizzaako nti wasiibye otya kyokola kya mulembe okubeera ng'otugoberera ku Canon Media Uganda. Omukutu nga bwakugambibwa Canon Media Uganda akanyomero kano kaba ka Luganda Makula mwe tubisinziira okuba nga tukunnyonnyola olulimi Oluganda tukusomera obutabo tukubuulira engero ezirimu tukutaputira buli kimu ekirimu ekiringa ekikaluba. Nze mbadde embeera eri mu manyanyaffe Buganda ate ngamba olweka nkukyalireko era ndi musanyufu tukikwasaganya. Ndi musanyufu munnange okubanga olwaleero tukoze babiri munnange olwaleero nno munnange tukoledde eno bayitayo kasangati kakati wano wooli bayitawo bulamu bayitawo bulamu nkwaniriza okubanga munnange olunaku nange nsanyusa okubeera nga kusinkana ate nga program tugenda kubeera nga tugikola bibiri olwaleero tetutudde tugikoze tuyimiridde nga bw'otulabye anti omuganda agamba nti agananyuma tegalinda ngoma twakoma kati naawe obeera oyanjula abantu tubeere nga tutandika weewaawo akatabo ke tulimu nno munnange bakayita tokiya ngonge ento wekati keeko wekati wekafaananako. Abeddira engombe babeera bazzukulu baani bano? Abeddira engombe babeera baba bazzukulu ba Kisolo baba bazzukulu ba Kisolo munnange era nga akatabo kano kawandiikibwa omwami bamuyita Robert G. Mukasa. Abasajja abamu ku bawandiisa obutabo bw'olulimi Oluganda ate nga bunyuvu be bamu ku basajja abawoomesa era abawoomesa olulimi Oluganda. Naawe akatabo okasoma n'owulira nga ddala mu butuufu lwe Luganda luli olwasookawo okusinziira ku ssuula ze wakasomera abawuliriza. Kyakuyiga ki ekiri mu ssuula ezo oba mu ssuula ze twakasomako ko omuwuliriza ali awo kyagamba nti wano nfunyemu ekyokuyiga bwe kiti? Okusookera ddala essuula twakatambulako essuula ziri bbiri. Essuula ey'okusatu tetunnabagikuba bulungi luku mu mutwe tukyagitambuza naye ebimu ku biri mu ssuula eno tugezaako nnyo okulaba nga maama wa Tokiya erinnya liri Tokiya ngonge nto naye baalisalangako ne bamuyitanga Tokiya. Maama wa Tokiya ye Tiina. Nnyina wa Tokiya oyo Tiina agezaako nnyo okulaba nga ayagala okutandika obulamu obubwenga ye kubanga emabega eri yali abeera n'ebba nga n'ebba ayinayo abakyala abalala kati balaga nti no avaawo ewabba okugenda mu zzaaliro era balaga nti we yali mu zzaaliro eyo gye bayita Leeba we yali mu zzaaliro eyo baawe taata wa Tokiya teyalinnyayo yadde ekigere wabula yamusindikira ate mujjawe ajje abe nga yamuleetera ebyokulya kakati gwe kubamu akafaananyi nga mujjawe yakuleetedde ebyokulya oyinza obikombako bagamba nti bakazi bajja kabugo kakadde kabulamu nsekere kubanga n'owoobeera gwe wenyini tosobola kubanga obikombako kubanga kakati munnange ngenda kuzaayooko katono emabega ku ssuula eno essuula bagiyita Munju Temuba Kkubo bwe yajja aba Mugenyi kye bagezaako kutegeeza nti bwe yajja mumwaniriza waliwo abantu abajja omuntu n'ajja ewaka n'otamwaniriza wadde oluusi ne wabeerawo abaana ne Ssebatta yabiyimbako olunaku olwo we yakyalako awantu awamu omukyala teyaliwo maama taata teyaliwo laba omwana wajja n'asamba akapiira ate n'akakubaani maka g'abasomyeko munnange so munnange yessuula eyo Munju Temuba Kkubo naye nga we twakoma kankuzeeyoko emabega katono. Tiina yeebaza nnyo obuyambi obwamuweebwa n'akuuta n'akalevu ku ttaka kyokka yasigala yeewuunya eky'abaana abato okusula wansi w'ekitanda ky'abakulu olwo emmese ez'amagulu abiri bwe ziba ziri ebinyeebwa byazo abaana abavubuse mazima bawulira batya emmese mu mutima ekikakasiza ddala nti ekyo kye kimu ku bintu ebyali bireetedde ddala abaana abamu abakulira mu mizigo okusiiwuuka empisa kakati awo wenyini ate nga gyebiri osanga mizigo ebiri oba muzigo gumu gubeeramu abantu nga 5 naye nga abamu tebasobola kwekuuma era bebbirira naye era newe webbirira
abaana bawulira soko bene ku baana n'abantu abakulu oluusi bayinza okubeeramu naye oluusi tekibayisa bulungi ekyokuyiga kye tufunamu okubeera nti tweteekateeka nga bukyali kubanga kibeera kinyuma okubeera ng'olina abaana abawera abasatu nga mwana wo tomaze okuzimba ng'ofunyewo n'ebuwabuziga obubiri n'omanya nti kale akaziga akamu ojja kuzzaawo naffe tubeere mu yaki nti ojja kuzzaawo wakiri oluggi wakiri mukole ebyammwe obanga abaana tebawulira oba sekyo nemba mukyali mukamu oba bubiri nga katonda tannaba baggulirawo kkulu wakiri mulinde abaana bagende ku ssomero wakiri muokomewo omusajja oba omukyala yakola akomewo mukole ebyammwe abaana bagende okukomawo nga temukola ki tetuli bakojja tukomyewo kakati katweyongere mu maaso ekiro ekyo tina yasuula atakombye ku mpeke ya tulo anti ye ne Tokiya baasuula ku lubalaza awo katabanike yakaalira wansi ye ne yeegalaamiriza ku kisenge mu kibuga mwalimu emisegula gy'embwa mingi bwe gityo eyo mu matumbi g'obudde gyagiranga ne giboggola bebba ate Obuganda bukuba eddoboozi n'ogamba egimu gyasemberanga kumpi ne we baali gyeriire obusumina obwasaasaanira awo mu kanyoolagano n'agasajja mu nnaku ezo embwa ezimu zaali zirunduze n'olwekyo olwogolo olwazo lwe zaali zikuba nga lukirako olw'abasomosa obuliga bagenda buleekaana Tokiya yagiranga n'awawamuka olw'okuboggola kw'embwa zino naye nnyina bwe yasisimukanga n'addangamu okwebaka otulo nga bwe tutamanya alirira nnyina tina naye twamubbaawo nga mu kinywambogo bwe yaddira engulu nga bwavuddeko dda eddiba olwo kitegeeza bukedde bukedde bwe bukeeredde nno nga nkujjukiza nti Kanoni Media Uganda tusange ku mukulu gwa YouTube subscribe Kanoni Media Uganda ojja kubeera ng'ofuna programu zaffe nga bwe twakutegeezezza mu programu Oluganda Makula nange Kaasokampanga mu programu eri gye bayita Manyanyaffe Buganda ne tulime ne Munnagomba ate twafunyewo n'ebyemizannyo Betimiro muzzukulu wa Gabunga ajja kuba ng'abibasoosootelera n'olwekyo weekwasi Kanoni Media buli kimu tugenda kuba nga tukikuleetera geesigika bajja kubeera nga bagafuna okweyongerayo Tokiya ye we yazuukuka yayimirira ne yeegolola n'atambula ng'atagala ng'eyali yeekamiridde entabaaza bakadde ne yeesimba mu mulyango gw'edduuka n'ata omusulo ogwaleetera abakeeze abaali bayitawo okwesesa omu ku bo yaseka n'agamba akali baakendo akalabira nti ku mukonda omulenzi bwe yamala okweteewuluza yakyukira nnyina n'amubuuza jjajjaawe gye yali era rujijira jjajjaawe batuuse ku kibuga ayagala jjajjaawe bwe yamala bw'atyo okweteewuluza n'akyukira nnyina n'amubuuza jjajjaawe gye yali n'asaba ne caayi nnyina byamusobera ng'ayombera gy'asaka kuba buli dduuka gye yatuukanga nga etunda ngatto nga batunda ngatto ebintu ebirala ebiringa ebyo yali atya okubuuza omuntu omulala yenna kubanga munnange sekawuka kaali kakulumye bw'atyo nakyala yakuba mutabani we ku bbega n'agenda ng'abunga atyo anoonyeza ezzadde lye akeewamala kaba kakulya olwo atambula omwana nti abaana bato ebyo tebabimanya nti enjala munnange enjala yo weebalumira yaba ayagala kulya oba waliwo ssente oba tewali yatambulira ddala mukungujjo kubanga yali amaze okuyiga essomo nti ebya munju temuli kkubo bikola ku kyalo bw'otuuka mu kibuga buli omu ali lulwe ate abantu boolaba abanyirira abo abali simaati abakubye ebikalu be basinga obuyaaye nze era sibabuuza era bw'otuuka mu kibuga
amalo gasiba ebimu weegumya nga atabirabye. Ekibuga baakiyitanga Nywera anti enywera yeerima eba nkumbi ng'atambulidde ddala akabanga yatuuka ku kiyumba eky'ebitoogo. Oluggi lwakyo baaluyitanga Kyamututte bukya. Lwali lwesigamiziddwawo ku bbali. Bwe yeetegereza obulungi n'alaba nga baali batunda ebyokulya naye ng'obukyafu bw'ekiyumba ekyo bukukwasa ne ku nnyindo. Okumpi awo waaliwo kasasiro awembereddeko n'ensowera. Awo Omuganda wagamba nti bagamba nti n'alya mpotofu. Awo si we waddako n'alya mpotofu ng'alina kyaliira. Engeri enjala gye yali ebawamantamu era nga ebawaatamu obunnyo. Tina ebyobukyafu bw'ekifo yabisiba ku mpagi n'akyama agulire Tokiya ekyokulya naye afune kaasuulira olubuto. Omutunzi w'ebyokulya yali mukyala mukulu nga mugguluggulu. Kyokka ng'alabika mu buvubuka bwe yali mulungi mbula kalevu. Anti ekkadde eryali ezzinyi olabira mu kuba endabe litambula anti litambula ligira liti likutaamiriramu likuba emigere mpola. N'omanya nti lyali ligasensebula. Nti lyali lizina amazina okufaako obufi. Ekisa kye yalina kyali nno munnange kitiiriika ng'omubisi ate nga mu bugabi ejjenje limukwatira nsawo kubanga Tokiya ne nnyina nga bamaze okuwunya mu gwa ddyo. Mukazi mukulu oyo yabategeeza ng'ebyokulya bwe yali abawadde ebyemunye biba bya bwereere. Omuzira kisa oyo yayitibwanga Buyise bw'omu naye nga bamumanyi obulungi baalisalangako ne bamuyitanga Buyisi. Nalwo olugero era lulinga Tokiya ŋŋonga entera. Lutuyigiriza ki? Lutuyigiriza nti oba otambula wakiri baako n'akaana akato k'oyita nako. Ate era oba toyise na mwana muto tegeeza abantu nti owaayi ngenze gindi. Nga tebannasiibula. Bani abalina omuzoogo basajja bakazi osobola okutambula lwogamba otambudde butambuzi. Fenna. Omu yeewungululira wano omulala n'ayita wa. Omusajja ye ayinza okulaga nti akomawo kumpi n'amalayo ate oyo omukazi akulaga aleka n'emmere ku kyoto. Oluusi ayinza n'okuleka awo obanga nga n'ennyumba nzigule ng'olowooza akomawo kumpi. Buyise bw'omu. Ensega yeebika. Kitegeeza ensega ezo zijja kusanga eyo nga wafa ze zinazaayo obubaka nti ono munnange yagenda dda ewa Ssenkaaba. Nga tebannasiibula mukazi mukulu Buyisi yabuuza nnyina wa Tokiya baali bavaawa era nga balagawa. Tina eyali agasaze ebibatu yabimuyitiramu mangu. Katunda byakulya teyamubakira kubanga yalina ekitone ekyokuwuliriza. Tina bwe yamala okulombojja ennaku ye omukadde oyo yamugumya nti baaba ennaku teba y'omu. Waliwo abantu abamu abakaabira okufuna omugogo gw'engato ogwokubiri naye ate nga waliyo oli atalina yadde ebigere mwayinza okuzambaza nga mulema. Mu kumaliriza kwe kuwunzika n'agamba nti mwana wange ennaku zisiŋŋana newankubadde eddya eryakulemberamu oba eddyali eryokubiri teryali ddungi era ewaabala eyasooka walekayo omwana n'anfumba walekayo omwana teweeraliikirira nnyo okyalimu endasi. Nze gw'olaba nafumba mu malya mangi nga nnobayo kubanga abasajja be nafumbirwanga nga tebakuba abakazi beerewuka. N'omusajja akuba omukazi. Naye oluusi waliwo abakazi abamu abeetaaga okuggunjulamuko okumulaga nti omwagala anti obutamukubako ate erudda. Naye sigamba nti nno mukuba abakazi. Temukuba abakazi. Buli mukazi alina. Omuganda alina olugero olugamba nti nno tudde tukuba abakazi. Bwaddayo akuba bisenge. Kaasokampanga ajja bayinula. Ogenda okuba mukazi we yadde yakuba ebisenge. Ugambe tebamukubye. Gw'owuwanobe. Waliwo n'essajja lyange eryasemba kati bino nno eryekazi eryali ezzinyi olitegedde Buyise bw'omu.
munnange linyumizaani tina aligezaako mubuulirira. Waliwo nno essajja eryange eryasembayo lyalina ennyindo eyalina emituli egyaleruka ng'emivumbo gy'abaweesi ate nga lirasana ng'ow'ebiwundu aliko akannyo. Toseka mwana wange, nali ntudde ku maggwa kubanga lyali jjama nga kwogatta taaba gwe lyafuweetanga nnyini ne liyisa muziri ezitaali nnyindo wabula ffirimbi z'abagoowa. Kale bwe lyayimbagatananga obukyafu n'okukyuma ttaba nga litunuulira ddala nga litunula katwagidde ddala ng'ow'ekirevu ageregeza. Ow'ekirevu ageregeza tuwumulemuko kale katuwumulemuko munnange. Okyali ku Kanoni Media Uganda munnange, akatabo bakayita tokiya ŋŋonge nto tukomye nga munnange mwana sijja muyita mwana mwala kuba mukazi mukulu buyise bw'omu okugezaako okubuulirira omuwala ono kuba yali akyali muwala yazaala akyali mwana muto. N'olwekyo we tukomye nga munnange we tugenda okubanga tutandikira.